Yes, Fadi TV jimbaniriza kade mwasibye mutya mwasize mutya ngenda kubasa musaba subscribing munyigene kade abali Iraq mu Baghdad Saudi Arabia mu Riyadh Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu gwanga Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala bagita Fadi TV following Fadi UG News KRTV Uganda na kosane KBTV UG ensonga za musajja mkomanyidwa nga Semakula Moses Nampija Florence Mungido kubanga bakonfaminga okufa kwa musajja mukulu n'obwe enteekateeka z'okuzika zigenda maaso alumati kiri n'okutolizamu bali mukungubaga era nga bambi bitalo nnyo ku side eyo ekyase musajja mukulu ono yabadde ne kye bayita brain issues oba waliwo kye bayita neurological disorder manyi byonna because nga damage ku bwongo abasinga kibayita brain damage is it ndoza brain damage ebisinga okutuuka ekintu ekyo neurological disorder si kyangu ebisinga bakozesa therapy bakozesa therapy oluusi naye baga ebisinga bofunye brain damage kiba kizibu kibayita brain disease oba neurological disorder ebisinga si kyangu okusimatuka obwongo obwo munaye nga bulina ekibukozinze si kyangu kuba oluusi obwongo nga bwatabuse oluusi omusaayi guyinza okwetabuka n'obwongo kivaamu ng'ofa obwongo obujjukira mu mutwe buba wantu nga wamu nga webwekutte kati bwebusaanuka ne bwejoyininga n'omusaayi oba ne bwegatta n'omusaayi oba ogenze kufa kaba kapooti kiba kibayita brain disease neurological disorder kiraga nti musajja mukulu ono yabaddemu n'ensonga za brain issue lwakuba tebatudde brain issue ki naye nga bati bakoze batikwogera tuwezisinga omuntu bagamba brain issues ziba ndwadde za bwongo neurological disorder brain disease ndwadde nyingi nnyo ez'obwongo naye ebiseesinga oluusi omuntu kirwawo okulabika omuntu okufuna endwadde z'obwongo ng'ekizibu kiri ku bwongo obwo naawona si kyangu era nga Moses Semakula bw'ate naye bwe yafudde bw'ate bwe yalugenze ono abasinga babadde mwakamala okulaba amawulire ge nga bamupostinzeyo abalomatiki nga bagamba nti noono yabadde mulwadde tewayiseewo na nnaku ziwera ne bamubika nti afudde eri endwadde omuntu z'ofuna mu nsi muno naye ng'oluusi nzibu okuzisimatuka obwongo obwo okubanga bufunyekoko ku kirwadde kyonna si kyangu eri ebitundu by'omubiri byetuba nabyo ng'oluusi wekiba kifunyeko obuzibu okuwona omuntu oyo aba akiyina nga kifunyeko obuzibu ng'okuwona kiba kizibu omutima ensigo obwongo si kyangu omuntu okuwona si kyangu nakuwadde kale abasawo bagamba z'okozesa therapy simanyanga biki bikitwala tugende si kyangu era bw'obeerawo kale osooka okubeerawo kale natubeerawo bbanga ggwanvu basa okugamba tujja kulongoosa simanya ng'omutima tugolebwe tutiibwe ebiti naye era towangaala eri endwadde zo baaba nga bwe bukulumba nga oba olina okufa kufuna sayini nti onaatera okufa era nga eba nsi oba olina okuba ng'ogyeyagaliramu bw'oba olina amaanyi ng'oba olina okweyagala akaseera kakasemba ku nsi kuno eri endwadde nga zo zikulaga nti onaatera okufa bakubi ne bagamba nti omuntu osa kumanya lw'ogenda kufa naye waliwo endwadde ezikulumba n'omanya nti munnange eyange basime nsemberedde okubanga ngenda ku mugo gw'entaana eri endwadde ezisinga nga zo zikulaga nga zo bwe zikulumba nga zikulaga endwadde z'obwongo mutima simanyanga nsigo endwadde ziba nzibu okuzibona ne baba bakulongoosezza oluusi ne bagasa bakoze sajjale simanyanga biki era ebbanga tobeerawo bbanga ggwanvu era omala n'ofa naye nga bambi ekitabo kya Moses Semakula yabaddeko koona ekibayita brain issues neurological disorder naye byebyo
bamvideko kubanga munange essaawa zino mbuyaga ezikaza engoye ono aludde munnaye ate nno nga mulwadde naye ekimbe kyamutabukidde okakana nga akimusudde ku ndiri ng'atwaliddwa ku kitanda kubanga ebifaananyi biki bajja babiteekayo mabegakaawo nga bagamba nti mulwadde nga bamupostinzeyo abaromatic nga bagamba nti mulwadde naye ennaku tebayiseewo nnyingi nakola ki ne bagamba nti afudde ndowooza nkya ya leero kubanga amawulire bakedde kubanga bagapostingayo Bulondo Abeko Sane musajja mukulu Segujja bano abazanya mu aromatic oba Segujja oba yamisi Segujja oba yoyo ndowooza yoyo basikozeemu nsobi bakedde okubanga bapostingayo ku social media handles zaabwe nga babika Ssemakula Moses nti afudde ekitawanya ekya Ssemakula Moses omuvi bungi bwazanye mu basajja aba aromatic entertainment abasajja abakabi naye abalina ku takyazanya abalina ku kyakola ki takyazanya nnyo house series naye nga bambi bitalo nnyo Nampija Florence bamu ku abangedde okubanga bakonfaminga okufa kwa musajja mukulu no Ssemakula Moses kitalo nnyo bambi kitalo nnyo katunengere okubanga agumya abafamile kosa ne bameba ba aromatic banne bonna yadde bazanya firimu bazubairi family bonna okutwaliza wamu engeri okubanga abagumya mu kaseera kano akazibu ADTV KBTV kosane KRTV Uganda now mungera okubanga mugifollowinga mungera okubanga mugyekumirako abali mu Iraq Baghdad Oman mbebaza mwenna namwe abali e UAE mukola kyamaanyi okubanga munfollowinga nabagamba nti abasinga okubanga bafollowinga ADTV bali Uganda kusane Saudi Arabia ne mu ggwanga erya Qatar America kusane Germany batono nga abasinga bali mu ggwanga lya Saudi Arabia enamba esinga bali Saudi Arabia mbatumiddeko mwenna abagyekumira namwe bagifollowinga nkugamba nti atenga okubanga osubscribinga soko subscribinga onire kale ojja ku receiving ka notification nga ntaddeyo video wano ku ADTV bwatyo Ssemakula Moses member wa aromatic bwatyo naye wa Lugenzi aromatic abantu baginogukako mpola bagindako mpola omwana mwala gwe nerabidde omulala ndowooza ava mwaka guwedde ngovuta ate ko yafidde mu kabenje oba ndowooza kyekyo oba bagenda aromatic abantu bagenda bano kukampula anyway obulamu bwe butyo naye nga mukama nga tunongere kubanga abagumya mu kaseera kano akakambwe mungere okubanga mugifollowinga n'okubanga musupportinga aromatic entertainment balina firimu empya gye bayita ekyekango egenda kuba premiering ebusaawa eno abasinga mugamba nti mwagiraba naye sigirabangako ekyekango abasinga ndowooza mumanyi oba kirungo oba ekirungo kyenzijukira nsi naye nga tujja kuba tulaba oba twagiraba oba tetwagiraba bagita kyekango firimu yaabwe empya gye bagenda okubanga bapremieringa kitawanya ekya Ssemakula Moses ADTV mwera